ya grammar modern senior secondary school. Modern, yes. Ani abadde grammar. Baganda bange ne bannyinaze awake watatamali wennabanga. Okay. Gogenze modern. Nze ngeze mu modern. Oyita. Yiyo kamala. Wayita nyo. Kati ngaluwe nakugamba. Naddamu ekibiina ekyokusatu. Nenziramu ekyomusanvu. Ne sini eyokuna najiddamu. Lwaki kulunu? Anti kati ku mulundi guno ebibuuzo atogamba byadda. Waliyo ebibuuzo si byadda ne ebyava mu bibuuzo. Alizati tetwakwatamu mwenna. Anti fenna waliwo omuwala omu yakwatibwanga yakoppa kati essomero jjukira lya private. Endoza awo tewaliwo kisa kyonna. Fenna we are disqualified. Era ekyo muli mpuliranga kyankosa kubanga kyalinganga kyakwenyumiriza okubanga olina ebbaluwa ye eyokuna eyesini eyokuna nga ya East Africa. Kakati olw'obutaafuna bbaluwa eyo ku mulundi ogwo kati bwe naddamu nafuna olwo kati Uganda Certificate of Education. Olwo tuva kweri eyabanga eya Cambridge. Kati nzire no kwe yaffe eya UCE. Yes, yeah. Ogwo nno omwaka ebyo bibeerawo gwe bajjako Idi Amin 1979. Kyokka mu kiseera ekyo nga nindirira ebibuuzo nali mama yaŋŋamba bwe mmaliza sini ey'okuna teriyo ssente endala za kumpeerera. Ensonga waagitegedde. Anti baganda bange ne bannyinaze bwe baamanya nti kati maama abeera Ntebe nabo ne bavaayo wa muzeeyi ne bagenda. Kakati nga mama nabo alina okubaweerera. Kyokka byakola tebimusobozesa ffenna kutusomesanga bwe kyandibadde. So nampooninga ndozanga ndi mu senior 2 nti bwe mmala senior ey'okuna manye nti awo okusoma kwange okuli fomo bwe kugenda okukoma. Kati kino kibaawo nga ebyava mu bibuuzo sifunye ne mubuulira nagamba mukwano gwange nga nkusaaliiriddwako nakubuulira kuva ku ntandikwa. Kakati olw'okuba nali nga nkola ku bizimbe mu mpummula ndowooza ng'oggyeko obutafaali bwange nti bwe nandibadde Uganda ne Height naye ne byenneetikka ssebo nga nkola ku bizimbe byayongerako ne nenkananga bwendi. Kakati ne njogera ne mukyala Gertrude Njuba. Abo baabanga ku kyalo waffe nga tulinganga ba muliraano. Ne mugamba maama yaŋŋamba bwe mmaliza sini ey'okuna tewali nsimbi ddala za kunnyongerayo. Kati badde nga nkola ku bizimbe mbadde nga nsaawa empya z'abantu n'okusala enkomera. Kati mbadde nkusaba ntandika okwemanyiza emirimu gya gavumenti. Naŋŋamba ate waliwo obuzibu bw'onookola interview n'oyita ng'ofuna omulimu. Emitya neyo oliyo ne sisita wange omulala naye yamaze sini ey'okuna. Kati mwembi bwe bunaakola interview ne muyita nga babawa emirimu. Olwo nga boxing nga bakola ki? Baluwa. Mulayini ene ya gavumenti ba mukyala Gertrude Njuba yali akolera mu kitongole ekya income tax. Income tax department. Era twagenda ne tukola interview munange nenfuna omulimu. Income tax room 214. Ate nga mukyala Gertrude Njuba yennyini ye my immediate supervisor. Awo gwamu obulamu ne bunyuma. Kati olonga income tax mukola ki? Basolooza bawoza ba musolo. Bawoza ba musolo. Tulina nnyo Minister of Finance. Yes, yeah. Okay. Otandika okukola. Ntandika okukola. Kakati wa muzeeyi Tamale. Enkyava wa taata wange Tamale. Kati bino bwe bibaawo ng'ebyavudde mu bibuuzo tetufunye. Kati mukyala Gertrude Njuba ne mubuulira. Kati n'agamba munnange ze naakukolera ki? Zisente nange ezikusomesa sizirina. Naye ekirungi nga bwe musomako kitundu. Lw'otalina class esooka ku makya awo sooka ojje ku office okole. Kubanga nga kati okuva wali ku income tax okukkirira wali ku Nassa Road nga siwala nnyo. Kakati ate ogenda osome ate olw'eggulo okomewo okole osobole okweweerera. Kati mukyala Njuba yalina emmotoka Honda Accord n'omwami Samuel Njuba nga naye alina Mercedes Benz. Kakati ng'emirundi mingi ono maama Gertrude Njuba yatutwala so zisalina transport gwensasula saawa ennyanga atuguleyo kasoda oba ka juice ekyemisana saali ak'omu kikuubo tugenda mu Grand Imperial ebifaanana nga ndi mu road nga nakakola mu income tax ndowooza wiiki nga 2 omanyi mukyala Gertrude Njuba wankima kati mwami Njuba n'aŋŋamba mukoddomi wange
officer wa government omulambo yambalanga school boy olwo omanye ekyaliwo esaati zange ziri ez'essomero najjako bujja bubonero nesigala ffe twalinganga tusoma kati ng'essaati akabonero tokatungira ddala twasangako bukatulikira kakati bw'ova mu ssomero ng'okamwamulako kati natungulako buli bukatulikira kakati mwami Njuba nangulira kawunda suits 2 olwofuna kawunda ezisooka mbulamu nange omasasula omwezi ogusooka neyongerako value nengula engatte ennungi nengula briefcase nemba wakabi kati nga ova kusomera ng'okyusa kati nga bwe kugambye olwo kakati kibadde kiseera kya long vac eya senior ey'okuna kakati ebyava mu biwuzo balangirire nti bikomyewo ffe waffe tetufunye kati omukyala Njuba mubuulidde so kitegeeza tewaddayo kusoma wasigala okola naddayo okusoma naye kati ngamba n'engoye ziri zenkolera mu office ate bwe mba ngenda ku ssomero nyambala endala so bwe ntyo neeziramu senior ey'okuna ne mumaliriza n'ogiyita ninjiyita kakati awo nga nsoma senior eyo nga nkola mu income tax nga bwe nagambye nasomanga ebitundu mu kkanisa nyemba mu kwaya ndi mu kibiina ky'abavubuka kakati olumu munnaffe ng'empalo weziba yali alina okusoma ebitundu teyalabika kati kyali kiseera kya makungula nga tulina zones mwe tugenda okukungulira naye ntunula emabega yonna ngamba kyajja kitya n'ensoma nentuuka wano nenfuna n'omulimu guno jjukira ebyo byonna bye nkubuuliddemu empise kati nensalawo nti nga bwe tugenda okuba n'amakungula ngenda mu Kisenyi nguleyo embuzi ennene nange njiweeyo mu kkanisa okwebaza Katonda olwa bino byempiseemu n'okumpa omulimu guno omulungi kakati naye ensibi bwe naagigula zigende mu zooni yaffe kuba mubaamu engeri y'empaka zooni kyesinze kakati munnange ngenda okusoma ebitundu taliiwo omwawula ngambye nze mba nsoma kakati nsoma Zabbuli eya50 olunyiri olw'ekkumi lugamba ensolo ez'omu nsiko ne zino ezirabirirwa mu maka za Mukama ti n'ente 10 eziri ku lusozi ze ekyo nawulira ng'omuntu ankubye ekikonde kuba badde ndowooza nti Katonda muwe embuzi nga mwebaza kakati ate yaga nti n'ebyo byengenda okulowooza nti muwa bibye kati nenzirayo nga mpotookeredde ne tuyimbayo awo oluyimba bwe naddayo kusoma ekitundu ekyokubiri kyali kiva mu bbaluwa Pawulo gye yawandiikira ab'e Roma Abaruumi essuula ey'e12 okuva ku lunyiri olubereberye ebigambo bwe bigamba kyenva mbeegayirira abooluganda okuwangayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi nawuliranga kinkoledde nze ngenda okuva wali ku nkondo we tusomera ebitundu nga mpulira nga Katonda ngamba gwe wennyini gwe njagala si mbuzi njagala weeweeyo omubiri gwo nkwegamba ompeereze n'ebifaanana bwe bityo era munnange okusinza nga kuwedde omwalo waffe namubuulira nti nze mpulira Katonda ampita mbeere muweereza mu kkanisa of course olwabiri ebirala byenkola omwawulo oyo yasanyuka nnyo kakati ntuuka ntya ate okubanga era sitandikirawo obulamu bwange bwazigizaga bwe buti kakati mukyala Njuba nga bw'omanyi n'omwami we mu ngeri emu oba endala beenyigira mu ebyo ebyaleeta gavumenti eno mu buyinza mukyala Njuba ye ne mu nsiko yagenda nga bw'owulira mukyala Zizinga kati omugenzi kakati ekyo kyampaliriza okulizayininga okuva mu income tax byali bikwatako bali okwenyigira twabanga mu office nga tukola abasajja ne bayingira abambadde bijaketi ebiddugavu byamaliba n'obukufiira buno obwebuti n'ebigaalo bindi katulusi n'ayita Katumba ne bw'oba toyitabye banno booli nabo mu section bayinza okutunula gy'oli kati ne bamanya yeggwe kati awo agaga kulabyeko ge gamaze
ng'owedde nga bakutwala wansi nga tulengera eriyo obumotoka buno bugofu Volkswagen Golf nga bakuyingizaamu oba mu buutu yaako nga bakutwala. Okay. Ekitegeeza kiwamba bantu ono abaddewo emabegako awo drone ne babakima ne bakola batya si kipya. Nze nagambye dda bw'oba oyagala okuwangaala n'ebyo bye tuyiseemu birinde oba bigumire mubaamu ebirungi mubaamu ups and downs. Okay. Yes, bakuyitako nti Katumba tebampita naye saabirinda no resigning. Yes, kubanga nalaba embeera nga sikyagisobola. Mukyala Njuba n'omugamba otya? Anti olw'ensonga bwe twabanga tugenda okukola kuba bo baali benyigidde mu campaigns nga boogera kaati ng'omusezi agula essowaani kino nnungi okuliirako abantu kaakati ng'agamba bagamba aba UPM mu kiseera ekyo bwe balibba obululu ffe nga tugenda mu nsiko. So kati watandika okubaawo okunoonyereza abo ab'ekibiina ekyo. Kati nze nendaba omuntu ntambula naye ebbanga erisinga obungi nange obulamu bwange bujja kuba buli mu kati awo. So I resigned nenzirayo eka ne mutwalira ebbaluwa. Nagamba ng'oli kasajja katiitiizi ab'enkima tubeera bagumu. Namugamba nno bagamba ew'omuti baba baseka ng'ew'omugumu bakaaba. Kale naye mukuliza n'engoko nga ntegeeza ki nzireyo ekawuku nkole ku bizimbe ng'edda nze gw'olaba oba bya ssanyu manyiwe ekigero webeera byannaku I'm flexible ne bwe mba mbadde wali embeera n'enteeka wano awo wembeera kazi myoyo gy'abwavu gikuyigganya. kale nno mba nzize ekawuku nkole ku byalo kati bakojja bange y'Entebbe ne bawulira nti mu income tax na resigninga sikyakola kati ne bampandiikira ne bambuuza wange kati oli ku ki ne bagamba noze mpulira njagala kubeera muweereza mu kkanisa nti wakolayo interview n'oyita konze nti nedda watya bw'olikola interview n'otayita ate nga tolina mulimu ekyo kiriva kitya. Ffe tetugaana muntu yenna kuweereza Katonda naye tugamba wandizze ogire ng'okola interview bw'oligiyita ogende oweereze Mukama. Kati nategeeza omwawule wange ebigambo ebyo ne mulekera ennamba y'essimu gyendaga ne address obusanduko bwa posita obwo PO box kakati munnange nga ngenda Ntebe ngafuna omulimu mu Ministry of Public Service and Cabinet Affairs. Ogufuna otyo mu pension branch anti omu ku bakojjange bamuyita Patrick Kigozi eyo gye yali akolera. Kati nga ntandika kukola ffe tusasula abawummudde emirimu gya gavumenti. Bino byonna bigenda mu maaso tonnaddayo ku siniyafo oba nagiddamu maze okusoma naye kakati nange sisobola ate kweyongerayo ku HSC kubanga wali otegedde ennaku yo ngenda kuwummulamu ate era nga nkomawo n'ekitundu ekyokusatu butono. Nkulamusizza leero tugenda